tali toka Dax Vibes nga alina show ye same day ne Cindy na ye ensonga gyawo agamba zina ensonga president wa federation ye woku nenyezebwa ne woman ate kati women fude kitegeeza bene bitunulidde gwe nti mwalemerera okushedulinga dates nti gundi kakole luno gutokyekayo abe bintu in a competitive world bigenda ne bibango buli mulembe n'ebyagwo ensi ekyuka today twali mu Kampala ndowooza abantu abajjamu ebbanga litwabeeramu the 2000s and all that people were fewer but bali batono naye kati abantu beeyongera mu Kampala gwe make sure nti gwosinga oyimba n'okunvisinga bajjewo eri baleme genda ndowooza bwe tutuuse honestly speaking tulina okutabeera ba crying baby kati ne tubeera ba hard workers abaddala ne tuteekamu ebintu byaffe ne tubikola nga biri quality one. We need to improve quality, we need to improve discipline and social capital, and tulina okuimproving our well-being in terms of work tusobole okuba nga byetulonda byettanirwa ennyo nga si byakubeera favored nti oyo mwana waago ndi bamuleke abaakola mu mugende mweba kibuliridde wano but tujja kumakinga sure tesigala. We shall see what we can do kubanga they have been here, they have done whatever they did, bakozeeko ku mulimo gwabwe okulaba nga ate naffe federation egenza okujja n'association zonna eziriwo kati olweddi bo baaliwo nga balinawo ke bakutte, so we shall see how we can intervene and make it better. Bwanga president olowooza UNCC erina olukusa oluggala office za women nga ziri mu National Theatre? Simanyi, honestly speaking, balina okutunulamu the laws and all that governs that place. Kizibu nnyo okwogera from an informed point of view. I need to be informed about it. Yes. Abatamanyi bulungi akira nanyi mwanzo omu kubonjagala kumanya National Theatre yaba creative oba just wotera ku office nga oli creative okkirizibwa osasula rate? National Theatre yaba creative. It's a national culture center. Simanyi mateeka ki gafuka National Culture Center. Netaga n'ensoma nengabitegera bulungi, then I come back here. But they so fight with the federation and the structures and the policing, okulanga tuterezamu unity, discipline, good engagement with the government, and kati mbadde sinafuna nnyo budde busoma national culture policy oba twakyankana nababitus, otherwise nalina okubaawo era nakola ne rehearsal. Naye aba management yange baali basasula, baali bakwata pianist Mudale eyanyembalala yali tegekeddwa na Leborukaali, so I had to appear there. Kati nagenda okulaba nga I cannot break the contract, era nembategeeza babitus tibannange munasonyola, I might not make it. Naye tuli wamu, and the next day I was performing on a wedding and on a rally in Kashari, so I couldn't go, appear, come back and then go back. It was a bit too much for me.